n'ogutta omuntu we bugiridde wala we biijje bwebusiridde ate sitayini ye erimu mbugo bugoye bwa naironi essubi amaliba ag'ebisolo byonna mbuzi ati ebya Bryan White si byangu era nga taata w'omuwala Caroline Nalubwama eyafiiridde mu maka ga Bryan White agambye tagenda kuziika mwana we nga tafunye bwenkanya. Bryan White omwana w'abendi yafudde ki? Omusajja agamba nti omwana yadde taliiko kiraga nti yayidde muliro wabula yabadde avaamu omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa. Kiki ekyasse omwana w'abendi? Watugambye nti nno gaasi simanyi kuuka ye yabwatuse netta omwana. Bagamba omwana talinaako sayini eraga nga yayidde muliro era agambye ayagala bwenkanya. Ekisooka ddala Bryan White mb'olina abakuumi abakuuma, mb'olina abasirikale bangi abakuuma. Taata wa Nalubwama Caroline yagamba bino binaggwa. Kiki ekyasse Caroline Nalubwama? Bryan White, what is wrong? Bagambye mbu abaala bangi abadde bafiira mu makaago. Sibimanyi bo batebagamba, I'm not sure. Naye bagamba mbu abaana bangi abafiira mu makaago. Naye naawe Caroline, sorry, omugenzi tebamunenya. Abaana ab'obuwala obadde waakava e Dubai. Ekikutwala mu maka g'omusajja yadde mukwano gwo nga olina obwafaayo obutonotono bw'omuwulirako obutali bulungi kyeki? Bino tetujja bisobola. Naye wamma temwerabira kujja ku Bat Valley nga 7 okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5 ne VIP emitwalo 5 nguvu premier ku Bat Valley Theatre nga 7 November nja kubaayo. Naye Bryan White